oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Nese Dr. Yudaman, oli ku media zibiri, oli ku Radio Simba, ate programu yaffe ya Wolokoso n'okulubera lwa mukaaga, ate mpozi ne Bokati TV. Kulika okulayira twalayita obusungu twaluyogedde obweyamu ne tubuwaawo okugondera amateeka g'eggwanga. batisengezako waligwa. Okay, kakati ekintu mukituuseemu naye abantu bo bakirabangamu abaleseewo eddibu mu field ya music eya music wasigaddewo eddibu ligenda zibwa litya? Tewali ddibu lyetuleseewo kubanga omulimu gwaffe tetuguvuddeemu kyekisookera ddala, wabula ate yefe abavubuka abavuddeyo okuwa ekitiibwa omulimu ogwo. Actually omulimu ogwo ogw'obuyimbi tugwongeddeko jjinja, abantu baleme just gulaba nga bwe bagulaba, wabula bategere nti guvaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa era agukola asobola okubeera ekintu kyonna kyonna mu ggwanga. So twongedde bwongezi kuggumiza mulimu ogwo na kuweebwa kitiibwa, wabula ate si kuteekawo ddibu, wabula twongedde ate gupromotinga instead. Omukyala Honorable Godidde mu bigere yakoze ekyatadde ebifaananyi ku Facebook page ye ng'aleese abawumeme basimba emiti n'agamba buno buweereza bwe bulina okukolebwa kiki. Omala mukangamu n'alyoka jjukira obuvunaanyizibwa bwe. Anti yabadde n'ebbanja nali namusaba ebintu bye yasuubiza abantu n'ekisanja kye abituukirize nga saagala kusanga mabanja wadde agamu ngenda gasikira, naye mwebaza okuba nti ebbanja eyo lye mwalabye ajjawo nga yalituukiriza, naye nga yabitaddeyo ng'alinga akolima. simanyi bantu bwe bakolima naye wabanga yakoledde abantu baye mbagala mu mbeera nnungi, ate yali yabasuubiza bw'aba yali yabasuubiza, so tegabadde mawulire, yabadde afulufiiringa, ate yankoze bulungi n'akikola nga ekisanja kye kiggwako, kubanga nabadde saagala agende ate ebbanja lye abantu talikoze kuba ye yabasuubiza ekyo. Kakati olwedde ye abadde mu system osobola n'ogenda ng'okumwebuzaako ku magezi. Of course, ng'omukulembeze ate ndi mwana mugunjufu, ndi muvubuka mugunjufu, nakuzibwa where need be nga neetaaga advice ya Honorable Amelia nja mutuukirire uwe nakisanja manyiyo bazzeemu ne beerayiza, simanyi ayinza okuba maybe bagenda muwa minisitule endala, ne minisitule be banaamuwa ey'amazzi nga ngenda mugamba ama ab'empigi amazzi bagenda gayite wano ebujuuko gagende wano ekatende wano gatuweko n'ekafiringisa. Kaakati mwe Parliament ne mugiyingidde naye waliyo bayimbi bannammwe abakyasibiddwa, mugenda bakola mutya? Fengaba ekibiina kyange actually tutandikire kuba abali mu kkomera ng'abaganda baffe badani magic bangi. Ng'ekibiina kyange mwendi always tubeera mu nteekateeka okuyamba abantu abo ne famire zaabwe, era ne gye tugenze waliwo omutemwa ogutuzibwako okumekinga sure nti ebyo ebiwa tebiraze ebiketaninga for the welfare abantu gye batalaba tubikolako. So ng'ogyeko ekibiina kyange nze omu kwabo abantu abagenda ne tulambula ku bantu baffe abo, kubanga baganda baffe ate kitukwatako, kubanga bayimbi bannaffe tubamanyi ate nga n'omulimu gwe bakola naddala mu kibiina kyaffe tubale tukumanyi era tukuwa ekitiibwa. Endongo ekyasibiddwa, abantu bafiira mu mayumba, abaana bapromota, abayimbi, emirimu tewali, mugenda bakolera magezi kikati temuyingire Parliament? Nga bw'ombuuzizza ekibuuzo ky'abaganda baffe abasibe, muyimbi munnange ali ku Radio Simba essaawa eno awuliriza, alina okumanya nti bano abasajja b'ondeewaanako bajja kujja bakusibe bagambe nti nno otambudde ebigere bina tuwe 12,000 bajja akaabya akajanja kye tukaabira bajje bakyegatteko
bajja endongo senga yavaawo dda gwe imagine abayimbi ng'emitwalo gyonna yonna gigambye basebe mutugule gwe imagine abayimbi bonna abo nga bo bamanyi nga bagambye bannaye Nubian afulume so ensonga ezimu wadde tuli bayimbi tulemeddwa n'ozoogerako kubanga ensonga ezikwatagana ku bannaffe ate bannaffe abamu tebayagala zikoonako kati endongo olw'okuba nzigale bansuubira okujja emana endongo nzigale but Nubian is in prison talaba mukazi we tamanyi oba abaana be basomye you are lucky okeera n'olaba ku mukazi wo you are lucky okeera n'olaba abaana n'abatwala ku ssomero but Nubian is in prison is your fellow artist talaba ku baana be tamanyi baana be fees bazijjawa bwe banaategeera kye tuliko ne bakiyingira naye nabo bagaba bali mu mabanja ensako yonna gye baali bataddeyo banka bagiridde muganda wange ndi musajja muyimbi era ndowooza omayinza nkiikirira nnyo abalimi abantu abasinze okunonda abewaffe balimi naye ndowooza tebafuna mwaganya kulaba President Museveni nonno bba abayimbi balirake nti bafuna omukisa ababakulira ne balaba ku President Museveni kakati ababakulira simanyi bye boogera na President Museveni era senga abalimi be bafuna omukisa ogw'okulaba President Museveni nga emukisa abayimbi gwe balaba President Museveni senga obulimi bw'amaanyi n'olwekyo mba nenyo okumisiyuzinga opportunity y'okulaba omukulembeze w'eggwanga maybe bamugamba ebitamugasa maybe bamugamba ebitayamba abayimbi bannaabwe bwe baba baagala bumotoka nga benda babamu babubawa bajja bubawa naye abasibe ate babutunde babutuguze nga tumaliriza copyright law mugenda gyenfosinga mutya yafulu mweri neyitikula copyright law first of all tekola kubanga tebaneetaaga ekole ate n'abayimbi baffe naddala abatukulira mu kibiina kyaffe ng'ekya UMA bw'olaba ebintu bye bafrontinga biri outside ebintu ebitugasa nga ffe abayimbi n'abaana baffe ne bazzukulu baffe so what I propose amuyimbi bw'anaategeera nti kapito we si kulaba Muzeeyi Sale kapito we si kulaba Museveni wabula kapito we ku protectinga kowa Muzeeyi Katonda gye yamuwa ajja kuwa respect ekigambo kye bw'aba ayogera n'abantu sente ze ziba zibye amaaso ze bali mu kulwanira mu UMA si sente kuba si sente wabula bali ku busente bali okwo ku busente naye ekiruma nze mbasaasira kubanga bazadde abaana ab'enkya bajja kubeera nga bayimbi naye bw'anaawulira nti taata wange ali wano namuziika wano naye yatuukiriranga president n'atamugamba nsonga zigenda kukulaakulanya industry yange gyendimu kati ng'abaana baabwe babyogera ebiseera ebyo bajja kukwata omuyiggo bakube entaana zaabwe abo abasajja balaba President Museveni ne batamugamba bizibu by'abayimbi kale tuyanze amiina mubeere bulungi baaba yama oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV